tugenda butere mu bitundu eby'Embale tugenda kwegatta ku musasi waffe Makumbi Emmanuel agasakira oluuyi olwate atuwe ebikwata ku nsonga ey'omusujja gw'ensiri n'okufuuyira amayumba mu bitundu ebyo. Makumbi Emmanuel kwaniriza ku Munyo Live osibye otya? Zanyo Justin sibye bulungi obudde Embale tuli mu ssanyu oluvannyuma lw'okuba nti akakubako katonyedde ddala era wenjogerera banambala abasinga bali mu mbeera eyeyagaza okuggyako amabega wali nti babaddenga mu bbugu mu dyerere naye nga tuvuddeyo ensonga endeese olunaku olwaleero eri mu bitundu by'e Budaka ng'eno abakulu abakulira ebyobulamu gye bavudde olunaku olwajja okuba nti batongoza okufuuyira ensiri mu mayumba g'abantu. Ajjukira Budaka oba Bugwere ezo disitulikiti ezimu oba regions naddala Buked South zezisinga okuba nti zirimu omusujja gw'ensiri. Olunaku olwajjo abakulu abavudde minisitule y'ebyobulamu bavuddeyo ne batongoza okufuuyira ensiri kuno naye tekwagenze bulungi nnyo nga babadde bategese oluvannyuma lw'okuba nti abatuuze abamu bavuddeyo ne bakiwakanya era amayumba gaabwe agasinga bagagaddewo nga bawakanya ekyokuba nti abafuuyira eddagala eritta ensiri mu mayumba gaabwe. Nga nkujjukizamuko katono nnyo mabegaawo 2020 waliwo omuvubuka omu ye yagaana okufuuyira eddagala nyumba ye naye oluvannyuma lw'okuba nti bakikola nampaka yasalawo n'agikumako omuliro era teyaddamu. Bava mu kkomera yaddamu kuzimba buzimbala nabwe kityo ebyo byali mu disitulikiti y'e Palisa. Olunaku olwajjo olunaku lw'e Budaka yo abatuuze abo basazeewo okugaana emiryango ne bagiggala era abakkirizaako okufuuyira mu mayumba gaabwe babaddemu b'ebyalo ba LC1 ne LC2 be bakkirizaako naye amayumba agasinga gabadde maggale. Omwaka oguwedde mu gw'e11 abakulu abatwala disitulikiti y'e Kibukubo baatuula ga kanso ne basalawo nti tebakyaddayo okukkiriza kufuuyira ddagala lya nsiri lino bugenze gweyongera bweyongezi kye bagamba nti si kirungi era ne balaba nga omugaso gw'okufuuyira tebagulaba nga bagaa nti waakiri baddemu babawo obutimba bw'ensiri nga bwe kyali kiri mu myaka gya 2010 na 2015. Jjukira okufuuyira ensiri mu bitundu by'e Bugwere bimalidde ddala emyaka egiwera ddala 8 naye ng'omusujja gw'ensiri gweyongera bweyongezi ekimazeemu abatuuze amaanyi. Katuwulireko abakulu bano abatuuze kye bagambye ku mbeera eno ey'okubafuuyira ensiri kwe baganye nga bagamba nti kuva 2012 omusujja gwali mutono naye ate kati omusujja muyitirivu nnyo. Katubawulirize tulabe ki mutuuze ono kyabadde ayogerawo ku mbeera eno. Is it so? Because according to the program of IRS, it is more than 3 years or 4 years when they are spraying. The problem is still existing. I don't know what is bringing all this. When you go to the health center 3, record in 2012, 2015, area was not too much like it is nowadays. So, wondering why is it going ahead every year? Okay. Y'omu ku batuuze gye babadde nga balonkiibwa okufuuyira kw'ensiri kuno naye bo abatwala ebyobulamu bagamba nti embeera eno abantu bagiteekawo buteesi naye nga si bwe kiri okusinziira ku lwawe bagamba nti omusujja gukendedde so tetumanyi bo n'abatuuze ani mutuufu naye okulonkinga bakulonkinze era nga gavumenti nayo bweronkinze okugaba obutimba mu ggwanga lyonna mu bitundu ebyenjawulo ogenda okuba nga kutandika omwezi ogujja. Byebyo okuva eno mu bitundu byaffe eby'obugwanjuba. Kambadde za Kazendalo mu studio.